as chameleon. Kubanga ayinza n'obutamutuuka. Nata so creating awe change ulo. Akolewe change ulo. Gravity olimu okola kibayita hip hop. Dala bwekutwala ne mu hip hop olinayo position. Muka sekti akatona aka hip hop ko tugamba kokola. So nze ndowooza kubanga kuyisa maaso mu chameleon n'okutandika okudebatinga Gravity bye yagambye ng'abigamba chameleon. If it was Bebe Cool, if it was Bobby Wine, twanditudde ne tubaako kye tugamba eggwanga. Gravity kola nawe baako ebyo byokola byonako byo tuleta tukusike tukutwala eri yani. Okay, kale bingi buli omu yalina kye yalowooza ku nsonga ya Gravity. Sanyima tuwadde endowooza era we twali awo known producer Bushington Giovanna agamba, I think the whole industry needs to rally funds to boycott Gravity's music. Artists should stop sharing stage with him. DJs should stop playing his music. Let's do all we can to show him what it means to be bad. Omanyi mu bulamu kati ekintu kya chameleon kilinganga muntu kufa. Pastor Senyonga Pastor Igabwe yafa n'avaayo n'ayogera bye yayogera buli muntu munsi yagamba naye ne tatuganye wadde this is not the right time. Time y'okufa. Kino kirimu okufiirwa ssente. Omanyi mu bulamu nze mbivinga mu bulamu obuli light nzikiriza mu kusaagasaaga naye si buli kaseera ndi basaaga. Yes. So Gravity ne waba asaaga yasaagidde mu kaseera akakyamu. Naye batuyagala chameleon there is Biggie. Waliwo omukyalo oli atunda chips eyafiiriddwa. Waliwo abantu bangi nnyo abafiiriddwa mu gundi eyo naye nga ffe tulaba chameleon. So mu mbeera eri sensitive bwetyo waliwo by'otalina kuleeta nze bwe ndowooza mu buntu. So kati naye ng'ate ekyomu boycottinga si kituufu kubanga ate tuba tutandise okuwa ensi standard kweyina otambulira naye kirina kuddayo ffe eri ffe abantu. Ekintu kya Gravity we nakiraba I kept quiet. Yali ndowooza ye yamanyi. Era twaboneka ne kabako buli omu people were against ekya Bushington okuvaayo abategeerera bagaba boycotting Gravity. Personally I put up a post ku Twitter yange. Nganvumirira ekya Bushington. Ekya let me tell you mu bulamu obwa bulijjo. Semo oyinza omanyi bibi bino tebye how best can I state this? Semo oyinza okuba watomera emotoka yange n'ogikalabula. Nechinuma gwe nogamba yiyo okutomera obutomoze nga tebikwata nako nofuna ekizibu ekyandisinzeewo okufa kwe kwandisembyeyo. Actually kukufa I don't even call out anyone okubeera omusirusiru era buli omu aganda nakola kino time y'okufa mbasi kulaba naye oyinza ofuna ekizibu nga kinene era esinga era asayima afunye ekinene mutima bwawe ne ngamba he deserves it. Naye gwe notandika comparinga gwe kyewankola ati okalabula okalabuza emmotoka ye. Okiraba nti tulekerawo okutwala ensobi zaffe nga tusobezza abantu entono. Whatever chameleon did to Gravity nyinza okuba saa zino sikimanyi but maybe Gravity kimuluma nti atuko celebratinga problem gye tulina eri emu tuli mu kwogera ku post ya Gravity tuli mu kwogera ku video ya Gravity gy'avayo n'agamba sijja mu drop nga tetulina wantu wonna chameleon ng'avudde ayogedde ku Gravity. Ati that is the thing kye ngamba nti nze hafi wentuula ano nga simanyi kuba it is very big Gravity celebrating loss ya chameleon. Meaning nti chameleon ayina kye yakola Gravity nti tomanya drop eyo bwebanga drop kale drop nje soundinga ngo omusiru but nze kyesaagala nti gwolabe nti gwe kyokoze munno kitono kugwe kyoyitamu. Asawa zino yes Gravity ayinza okuba kye yakola kikyamu but ky'abantu okuva batandika okugamba nti no boycotting bakole ki and that ekyate kiri week nnyo. Teri asobola mu boycotting and I think eno yabadde yali ndowooza ya Bushington maybe yali naye teyali mu production ya Sheno teyalimu naye ndowooza buli muntu yenna ayina engeri gy'ali ayina opinion ye naye nze gye kiddayo eri gye tutandikira. Yes I understand buli muntu ali entitled ku opinion ye naye society ene engeri gyetandise okwagala abantu gye mutandise okulowooza nti hafi lwakuba otuddeko ku TV emyaka 2 kati wenkanankana n'ababaddeko emyaka 15 oba ontegeera tetuganya abantu buli omu asobola okugamba ku muntu naye abantu beegambako mu classes sabo abantu at any level omuntu olaba abantu badda ku President Museveni tebamanyi na motoka gy'atambuliramu yali mu public office. But abantu bonna they are musicians. Woma yavaayo igena musician association yasooka ne standing up with chameleon which was good and all that. And woma we bagikalakatira nayo eryoka enywere kwe kuvaayo nevumirira what Gravity had done. Ne bababuuza ebibuuzo byali bingi nali nsoma comment ne bababuuza diwe mwali muvuddeyo
let me tell you, ensi ya sympathizing ne chameleon and try to chichi yali ayitamu. Woman is sympathizing ne chameleon and it was okay. Ne bababuuza ku bintu ba musicians be badde bayitamu. Oba neeyisa ba musicians and the artists bonna bali mu industry gyabadde beeyisaamu. Gravity kyakoze kye kisinga obubi. You've had it all. By the way, amawulire gakoze story ya Spice Dan okufiira omuntu ewuwe. Uma teyavaayo na statement. Amawulire ne galaga akatambi nga chameleon akubo wa boda. Bano bantu baffe batuwa sente. Uma teyavaayo. Bobby Wine abadde katebe like forever. Teyavaayo. Freedom City saga. Tebava. Bingi nnyo ebibaddeyo. Uma muveeyo. Muguvumirire akantu mulinga mwalinga abagala okukola olutalo between Gravity and Chameleon. Kati nze ndowooza ngeri bweti. Byonna ebyo bituufu. Babadde nga basirika nga balina okuvaayo mu kaseera balina okukola ki? Okuviirayo. Kakati baba batandise okuvaayo. Tusaba basigale nga bakola ki? Nga baviirayo. Kubanga ate tunadda mu kino kize tebajja kuviirayo ddala. Tuyanga bagamba nti musirika